Hello. Alo mbizikwe. Mbizikwe tokubira biba byaba Mesach Ssemakula mbizikwe. Kandukube chikulume. Bana Uganda tufune Kandukube chikulume. Pera abadde musambi wa mupiira mulungi ng'era atwalibwa nti yakyasinze bukya omuzannyo gw'omupiira gutandikibwawo. Abadde muntu obanga naye asobola osobya ng'omuntu naye olw'okuba alina bingi bye yakolera omupiira nga si kyangu kumusonga mu lugalo nti wuuyo vuma. Nelson Mandela eyali omukulembeze wa South Africa teyali malayika naye yali muntu nga ffe, naye olw'ebirungi bye yakolera South Africa n'atwalibwa nga godfather w'ensi eyo. Era nga kizibu nnyo okusanga omuntu afuluma ekigambo ekyoleka obukyayi obungi eri Nelson Mandela ng'era mu mupiira pere wabadde atwalibwa nga godfather ow'omupiira nga kizibu nnyo okusanga omuntu nga Lionel Messi oba Ronaldo nga asonga olugalo olwoleka obukyayi mu pere. Kakati ne mu music industry naddala eyaffe eya Uganda waliwo omusajja gwe bayita Mesach Ssemakula. Si malayika, si malayika nti oba tasobya naye muntu nga ggwe naye asobola okukola ki? Okusobya. Naye ate kizibu nnyo okusonga olugalo mu Mesach Ssemakula n'ovaawo nakyo lwa nsonga Mesach Ssemakula si kalintalo. Mesach Ssemakula si wa byanfuna. Siwulirangako muntu yenna bukyambeera mu music industry nti alina olutalo olw'amaanyi ne Mesach Ssemakula temwerabira gye buvuddeko nabagamba nti Mesach Ssemakula ono olw'enneeyisaayi olw'okwagala ennyo art olw'okwagala ennyo music industry yamukwata n'emulonda nti ye ggwe musika wange era nabagamba nti yamukwasa effumu okuliko n'olunyago si lwakuba nti ye yasookawo mu music industry naye lwakuba yo music industry gwe yalaba nti mu generations and generations ababaddewo yasinze okwagala music industry kubanga ne Mandela okufuuka godfather wa South Africa si ye yali asingamu obukadde ng'era ne Pere okufuuka godfather oba akyasinze mu mupiira si ye yali asoose okusamba omupiira. Kakati ye Mesach Ssemakula nti mu buli business yonna oba mu buli mulimu gwonna mubaamu abantu betugamba nti ono n'ono byakulabirako birungi eri generations eziriwo n'ezijja oba n'ezaaliwo. Kakati ng'omuntu oyo yeetaaga okuprotectingibwa nti ne bw'owulira obuwuliza omuntu ng'amwesoosaako oba ng'amuvuma ogamba buno bunaaba bukyayi bwa nnabaki kubanga omuntu ono tabadde muntu wa ntalo. Mujjukire Mesach Ssemakula y'omu ku bayimbi abaagaana okuyimba mu tubonga naawe naye nga waaliyo ssente mpitirivu nnyo. Mesach Ssemakula y'omu ku bayimbi abatono ayinza n'okubeera omu eyagaana okugenda eggulu okuvunnamira omukulu gwe bayita Genosale amuwe ssente. Olw'ensonga Mesach Ssemakula avaluwinga nnyo ekintu kye bayita erinnya era alwana nnyo erinnya lye libeere ng'ekkanzu ey'omuwarabu buli lwalaba ekintu ekinaatoola ku linnya lye mwana wange akyewala mangu era takyesembereza. Kakati Mesach Ssemakula atakabanidde erinnya lye ng'era oyagala omumukosa ekinene mutwaleko ssente oba mukole ekintu kyonna naye tokwatanga ku kintu kye bayita erinnya lye. Actually Mesach oyo alabika ayagala erinnya lye n'okusinga abaana be ne mukyala we kubanga abaana bo ne mukyala we ojja kwesanga ng'abajje mu kintu kye bayita erinnya lye. That is why yava mu kibiina kye bayita Golden Production n'agamba nze nvuddemu nga yakirengedde nti tagenda kusobola kukola abantu be baakyawa batuuke bakuba amayinja amawulire gawandiike. Aba Golden babadde bagenza okuyimba ne babakuba amayinja nga ne Mesach ali omwo mu kato gaako ne babakubye bali ababiri gamawulire gawandiika Golden. Mesach n'agamba nakolerera linnya lyange kubanga litukula sikolererangako linnya lyange kunnyikibwa mu bitaba.
n'ava mu golden n'afuuka so artist. Kakati omuntu ng'oyo bambi aba takabanidde erinnya lye era abeera yeewala nnyo ekintu kye bayita entalo lwa nsonga zigenda kutoola ku linnya lye ng'ate yaakolerera kugatta ku linnya lye. Naye kyannaku nnyo nti omuntu ali mu kuzimba amadaala okukuumira erinnya lye waggulu libeerenga ekyokulabirako, waliwo ate eno ali mu disimira 5 ayagala okuliziikamu. Abaagalwa, lwaki nandazze nnyo okwetooloola ntyo? Mbadde nkusaba weetegereze omuvubuka oyo, mwetegereze bulungi. Omuvubuka oyo amannya yeeyita Mukosuuna, nga mukubi w'amasimu wa Lulango ku radio ez'enjawulo naddala mu programu eza entertainment. Naye emirundi mingi nnyo akubye ku radio ez'enjawulo n'avuma bapresenta buli lwe bakuba oluyimba olwa Mesach Ssemakula. Alina omukisa gw'amaanyi, simanyi oba akozesa essimu nga 10, naye buli lwe bakuba oluyimba lwa Mesach Ssemakula yasooka oyitamu bapresenta n'abayita gwe mbizzi gwe, olema okkuba ennyimba z'abantu abategeera, oli ku nnyimba z'abo abasiru ba Mesach Ssemakula, n'agenda ne ku ndala gwe mbizzi gwe, n'agenda ewa badictator Maka, n'agenda ewa to the extent radios ba Abbe Mukiibi, ba Buka Wenja bandi batuuse time nga tebaagala kukuba nnyimba za Mesach lwa nsonga ku radio tekuyitako nnyo bigambo biwemula. Naye ate ono wa mukisa nnyo, essimu ye eyitamu ate atandikira ku kigambo mbizzi gwe. Ogenda okuwulira eddoboozi lye ng'embizzi n'ebigambo ebyesittaze ebyenkano emizindalo amaze okubikubawo, ne twebuuza oba obukyayinga buno eri Mesach ye bw'alina buvaawa, ani amuli emabega? Kubanga yatuuka ku extent ekubira Sarah Kabenge. Omanyi Sarah Kabenge ng'omuntu yeyagala nnyo Mesach Ssemakula. By the way, mu buli mulimu wabaawo omuntu gw'oyagala ennyo nga mukwano gwo. Kakati mu ba radio presenters ndowooza Sarah Kabenge ayagala nnyo Mesach Ssemakula singa omuyimbi, wabula nga mukwano gwe yalaba ng'ajja, otegeera, mukwano gwe yalaba nga bakyali baana bato bakuze bonna. Kakati Sarah Kabenge yakuba oluyimba lwa Mesach Ssemakula lwe bayita Onkuba. Omwana oyo n'akuba essimu, kyava agamba nti Kabenge, mbadde ninawo akalimu katonotono munnange, anti oyagala nnyo ssente, lwaki embwa yange tekwebakako ne nkuwayo $200 ne nnyongereza ku Mesach zaakuwa okukuba ennyimba ze? Ne ŋŋamba what? Kakati okuddirayo emabega naggambye nti mulimu waliwo abantu nga bw'omusongamu buli omu agamba ono obukyayi abugjeewa, kubanga Mesach si kali ntalo. Mesach osobola omwesoosaako n'akuleka olw'erinnya lye ng'atya okusika omuguwa. Ate musajja mulwadde wa sukaali, bye bimu ku bimugaana okubeera ku kintu ekinaamuteeka ku pressure sukaali atuuke okulinnya nekya Mesach. Si nti oba y'omu ku bayimbi bano, kati oyinza okugamba yeekolera ayogedde ku bavuma abayimbi, naye oba yayogera bw'ati ku Bebe Cool oba ku Jose Chameleone. Bebe Cool bwe mba mwogerako simwogerako ng'omuyimbi, Munywanyi Mayanja Chameleone bwe mba mwogerako simwogerako ng'omuyimbi, njogera ku Chameleone akolagana n'abatunyigiriza, njogera ku Bebe Cool eyavaayo nga zaake bamulumya okutu, bamusaza okutu naga yerumye okutu, kati ne simanyi oba zaake yakyusa atya omumu okweruma ono okutu. Kakati bwe mba njogera ku Bebe Cool simukubira mu kategore ya muyimbi, mukubira mu kategore ey'omuntu ali mu field gye tulimu ey'ebyobufuzi. Bwe mba njogera ku Joseph Mayanja nso mwogerako ng'omuntu akoze statement erumba essuubi eri abantu. Naye Mesach Ssemakula omubeeko obukyayi buvaawa? Okuvuma mu music industry nga tekuliiyo nnyo. Eno mu politics kazannyo kakwejerega kakwevuma mpozi n'okwetta mwekuli. Kuba kati eno yinza kayekolerako nga kavuma nze oyo gwenvuma anjigga kunzita. Naye mu music obwo buba bukyayi bw'amaanyi nnyo obususse nga sinnalanda gambadde njagala osooka owulirize ku audio z'omuvubuka ono, kubanga nasobodde okuŋŋaanya ku butambi okuva mu ba radio presenters ab'enjawulo ne bampeereza ku butambi
kubanga bwe nawulira ng'avuma nnyo nenkubira ku ba CBS nenkubira ku Kabenge nenkubira ku anenga naye omwana oyo mumunyambe bwaddamu okuvuma mumundicodingire mumpeereze ku butambi kuba nali muwulidde akabanga ng'avuma era bwe buno soogera byanjwanjwa mumuwulirize kumpi milioni 2 mumulya omukulu yimba baba Mesach Ssemakula mbikaka bukasi bantu boloza bana Uganda basiru olwokuba abantu basise tebategeera tukukubirani bulwe mujja muloza abantu basiru bulotula mu studio loza kuzanyira ku radio ya bwabu tugende empola tugende empola oluvanga mugenda nga bawo obuse tugende empola abantu ebiyimba byabwe muloza abantu bategeera tuli basiru bana Uganda ekimu kikoledde emyaka mingi naye katwagambye ekimala kimala bobanga omutima gwo gukola bulungi bobanga omutwe gukola bulungi tugende empola owulira sebo bobanga omutwe mulowooza nti bana Uganda hello alo mbizikwe totukubira biba byaba Mesach Ssemakula mbizikwe kandukube kikulume bana Uganda tufune kandukube kikulume When the song is nice, we play it twice. When the song is nice, ndowooza mwenna mubiwulidde omanye omuganda agamba tosala gwa kawala nga tonnawuliriza gwa kalenzi omu obadde oyinza okugamba okusinziira ku yeekola byannyonnyodde wamma mutuufu naye ate naye njagala mumuwulirizeeko omwana oyo ayinza okuba ate ye mutuufu okuvuma Mesach ebigambo bituufu okuvuma Mesach oba oyinza okugamba nti yeekolera mukyamu omwana oyo ye mutuufu ebyo ebigambo bye bituufu okuvuma Mesach obwo si bukyayani mutuufu so bannange njagala mbabuulira ekintu kimu bakubi b'amasimu ku maradio music si kuyimba kunyumirwamu nga bwe gwali edda mu biseera by'aba Matiya Kyakamala mu biseera by'aba Fred Kigongo mu biseera ojja kwesanga ne Class Kawalya bayimbira ssente Peterson Mutebi bayimbira ssente mu G7 kati ate eno gye tuli nga business nnyo nti erinnya Mesach terikyali linnya Just Bubeezi Mesach eryamutuumwa kitaawe Fred Ssewalu wabula kaakati erinnya Mesach is a brand ereeta emmere ku mmeeza y'abaana be is a brand eweerera abaana be is a brand esibisa mukyala w'enviiri is a brand mwajja akasente akeebeezaawo asobole okuvuga ku mmotoka buli lwalaba ng'okwata ku linnya Mesach it is not just a name it's like a company tewali muntu ayinza kutunuulira ng'oleesa akabiriiti oyo kye kampani ye nkiddamu tewali muntu yenna ku nsi ayinza kutunuulira ng'oleesa akabiriiti oyo kye kampani ye naye omwana oyo mukosuuna obadde osusse okwokya obubiriiti eri erinnya lye bayita Mesach Ssemakula Mesach investment ye eyinza obutaba papazi sport investment ya Mesach esinga kwabalidde obukadde bwe lyerinnya Mesach Ssemakula kubanga ne papa sport kwe walirowoozezza nti kwabalidde yava mu linnya Mesach Ssemakula omwana n'abonerezebwamu oluvannyuma era Mesach yennyini n'agamba bamute kati alabika aboneredde okusinziira gwe ku butambi obwobuwulidde kubanga tetwasooka kubuta naye okusinziira nga naye bw'obuwulidde wali omuleka ansi eri nti wali tomuleka abaana abato kamba buli ekintu kimu nga temuli mu music industry musigale nga muli banyumizi oba bawagizi naye temuyingiriranga nnyo ekintu n'entalo ze mutamanyi omanyi kyannaku nnyo nti mu music industry eno tulinamu abaagazi n'abawagizi kakati omwagazi ono yasinga okwonoona kubanga ye taba muwagizi naye omuntu gwe bayita omuwagizi nga ne music industry ogiwagira ate toyinza kwetaba mu kugisaanyaawo ng'otema empagi zaazo abwe nkugambye nti erinnya Mesach si linnya bunnya but it is a company buli lw'olikuba ennyo ajja kujjukira engeri gye yasulanga kwapirandi ekibuye ajja kujjukiranga bwe yeebakanga ebweru kabalaza ka Pride Theatre ajja kujjukira engeri gye yatambuzanga ebigere agende emitozo esobole omukkiriza ajja kujjukira engeri gye yalemesebwa okuyimbirako mu bibiina nga Univox ebyaba Bernard Munyigwabe yali yeegomba agamba ono ayagala kunzizaayo buwaate mu nnaku ennyingi so baana bange bw'oba okuba omuyimbi
kimanye nti tokuba muyimbi buyimbi oyina kampani gy'oli mu kukuba kyonna ekikutuukako Mesach ayinza okuba akuyambye ye n'akusiba busibi eriyo omuntu nga yajja kutta bussi eriyo omuntu nga yajja kutta bussi nze ndabye enkumu abafudde ebintu muve ku bantu nze yeekolera itongwa wadolina bangi bolabe osi regular wadolina bangi bolabe yotabampapa ya manya gange Mesach Ssemakula wano mbategeeza mwenna ng'ennaku z'omwezi 13 that is Friday. On Friday fena tugenda kubeera Lugogo olwo lunaku lukulu Spice Diana saagala sawulidde saategedde ngenda kukeera bukeezi ndi wali ku tebo yange ne family yange endongo etokote wetuli fena mbalinzi